obulamu butambula nga ina bubala era okuva inava mu kisibe ebintu byange byatiri kuli kayo wali osiba Bruno siba n'ebintu bye nali nsibira ate byonna nalaba nti Katonda ali mu bitereza abizza mu layini bw'ati twaki tumanyi nti oli musiraamu kati sinnawa kutola shahadi naye nga bakwano bange benina abasiraamu bali mu kumbuulira eddiini ndyagala ndiwa respect like I respect the religion y'abasiraamu nnyo kati nze buli lwe nsiiba n'abasiraamu ekintu ekirungi kintuukako era sina Ramadan gye nniisinga kusiiba ekitegeeza tugambe nti kati Hajara ali mu mikono mituufu kuba kati ate obanga n'eddiini nayo kati ogikwasaganya kyalina okumanya nti eddiini ndi mu ddiiga siri bubi era sawe natukira okutola shahada nja kuba nti siri bubi ebintu ebisinga mbitegedde manyi kiba kibi okukola ekintu nga tokimanyi nze ndi mu kuyiga ndiga kino njiga kiri njiga kino ngenda njiga mpolampola ku mukutu gwammwe kwe mubeera ogwa champanya ko wava n'obanga okola post bakugamba olonda omuntu naye ate twali surprised ng'olonze Spice oyo gulala namugamba ekituufu nze maze emyaka 3 nga crash wange naserevu ebyaddala naye nakigambako manager Roger ne tutogerako just nkusaagiriza kyabeerawo but nzikira naye nakikugambako naye nze owaayi ojugenda nakikugamba nga tuli eri waggulu nga ndabanga ebyolwali kati nenkimuddiramu era still ng'amaanyi ozze n'amangi Bruno era nze namugamba omanyi oyogera n'ekintu ekikuva ku mutima namugamba kati kiri eriye nze kasita namugamba Spice nakubuulira amazima mulamuzi mu kufundikira mu mwaka nga gumu gwe tubadde ku kooti nga tuwoza omusango ogwo nampa damages za 130 million esente zo wazifunyeko mu bukalu bwazo nga bwe tero kugamba ozifuna ddi enkalu mulamuzi bagamba kuva kati buli banga libatwala ni lunaku lwayo waliwo sente ziba zeeyongerako gye bakoma okulwawo so kiri eriko bagala apiiru bakola apiiru bagala kulisa nsonga zo sente zeeyongerako okuba osoma judgment all percent zeeyongerako buli banga is it right when I say gwomu ku balimbi abasoose okubanga mufuna ku magoba ga copyright I won't say nsinza asoose but kumumana ngeye ekintu kino ekyange kikyalimu to sign is a bad contract but how do you fight so kingamba abayimbi oba oli eyo ng'olina contract embiri wa signing duka bunambiro ku federation babuyambe I make business and money out of the internet nze buli londa kati for example champagne naba advertiser abawere batano batusasula nze bbanga okubeerako okutulina abantu batasula okulangirako ku champagne because live yaffe yemu ku live zisinga okuba ennene so we don't do anything nga tetukalikireti nze boys emetu naye yalina obulango bwayo bwe yali egenda okufunaawo maaso so kikomezaawo rebranded nga tuterezaamu katono gwe buli kyobanga okisikamu ssente nze ni muzadde abaana basatu tulina okuyiiya oba olina okugattagatta ensi naye omuntu kikyotakoze nze nkola buli kimu nze kola buli kivaamu ssente nkiteekamu ssente kati okimanyi nti nina bizinesi gye tulimu awo nina bizinesi ereete empale z'abakyala obuleega biki byewaddamu ebyo kati Bruno tulina buli kimu nze nkikola tulaba abayimbi abasuubuzi nze nsuubula n'okusuubula